Bino bye biyiriro bya Murchison Falls ebiri mu district okuli Kiryandongo ne Nwoya. Bino bisangibwa mu kkuumiro ly'ebisolo erya Murchison Falls. Ebiyiriro bino kye kimu ku byobulambuzi ebyettanirwa ennyo mu Uganda olw'endabika yaabyo. Abantu bangi okuva kuno n'ebweru w'eggwanga abasasula ensimbi okujja okwerolera ku by'obutonde Katonda bye yawa Uganda. Wabula waliwo okutya nti bino byakufuuka olufumo singa enteekateeka y'okuzimbawo ebbibiro ly'amasannyalaze zituukirira. Eddundiro ly'ebisolo erya Murchison Falls lye lisinga obunene n'obukadde mu malundiro agali mu Uganda okusinziira ku mikutu egy'obulambuzi egy'enjawulo, lino nga liriko ebifo ng'ebiyiriro bya Murchison Falls. Sabiti ewedde ekimu ku bitongole ebivunaanyizibwa ku by'amasannyalaze ekya Electricity Regulatory Authority kyateeka ekiwandiiko mu mawulire nga bwe waliwo kampuni eya Bonanga Power and Energy Limited okuva e South Africa eyasaba eweebwe olukusa okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze ku biyiriro bino. Bannayuganda kasita kino kyabagwa mu matu olunaku lw'eggulo baasibye ku mutimbagano nga bawakanya eky'okuwaayo ebiyiriro bino ebya Murchison Falls National Park okuzimbako ebbibiro ly'amasannyalaze. Waliwo n'abatandise kaweefube ku mutimbagano gwe bayise Save Murchison Falls National Park okuli okusoloza emikono n'ekigendererwa eky'okukwasa President Museveni ekiwandiiko kino nga bawakanya enteekateeka ez'okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze mu kifo kino. Abakola ogw'okutambuza abalambuzi mu ggwanga nabo basitukiddemu okuwakanya enteekateeka eno. Amos Wekesa, omu ku beenyigidde mu mulimu guno okumala ebbanga, agamba nti ssente eziva mu by'obulambuzi zisinga ku ezo eziva mu masannyalaze nga n'olwekyo obutonde bw'ensi tebusaanye kutaataaganyizibwa. Entrepreneurship etandise ate y'amaanyi nnyo. Abantu abazimba lodges, abazimba restaurants, abazimba abali eyo abagrowing fruits, vegetables, kusupplying Murchison Falls ne bakyasinga kati mu nsi. Bano kati bawera okusimbira enteekateeka ennekkuuli. Erinnya lye tubadde nalyo bano bagayi ba era tebabitegeera, tebamanye ensi nga bwetambula, baagala kuwonoona bwonoonyi bano bagayi. Ndowooza Parliament ebayingiremu bano bagayi ba investigating. Bano bagayi tebagaza nsi eno birungi. Bwe kigaana nga tebatusindise ku kisenge era tujja kutandika okukola musa peaceful demonstrations. Nazo zijja kubawo kubanga ekintu kino kigenda kukosa bonna. Gavumenti eweereddwa amagezi ku makubo amalala geesaana okuyitamu okwaza amasannyalaze. Ezisinga obungi ezisente z'amaanyi ziva mu tourism kubanga tourism weeri myaka na myaka weeri. Eyo daamu enkya tuyinza okwesanga ngu myaka 3 mu maaso tekinologi eresa amasannyalaze gaawo already solar power taking over. Ku sente ezo tusobola ku investinga nnyo nga tugoba tu marketing, tusobola ku investinga ku by'amasannyalaze, tusobola ku investinga ku solar energy, tu investinga mu nuclear power nga muzeeyi gy'abadde ayogera, muzeeyi Museveni gy'abadde ayogerako. Julius Wandera, omwogezi w'ekitongole ki Electricity Regulatory Authority ekyafulumizza ekirango kino, agamba nti wali kampuni yonna yaweereddwa lukusa kuzimba bbibiro lino wadde ng'ekirango kyayita. Ntegeeza bannayuganda nti waba akulimba n'otandika okwekalakasa kitaliimu teri yawaddeyo location ya Murchison nti bagizimbeko ebbibiro ly'amasannyalaze. Nedda oli yasabye olukusa asobole okusoma ekifo ekyo kye twakoze naffe kubategeezaako bannayuganda nti waliwo asabye olukusa okwekenneenya okusoma ekifo ekyo. Agamba nti abatakkiriza mu kuwaayo ekifo kino basaana okwekubira enduulu mu makubo agamanyiddwa era okulanga kwagendereddwamu kumanya endowooza z'abantu. Buli omu yenna tukole olukuŋŋaana, n'ono yasabye nti bamuwe pamiti naye abeeriwo. Oluvannyuma lw'okubeerawo bannayuganda bamuwe ebirowoozo, bamugambe ti ffe kino okwatako, kino tokwatako, kino tokwatirako ddala. Uganda efuna ensimbi ezisukka mu kawumbi akamu aka $1 mu by'obulambuzi era okutya okuliwo nti singa bitataaganyizibwa eggwanga lya kufiirwa. Tumaketinga bulungi nga bwe mbagambye bannayuganda abawuliriza. Bw'olaba kifo nga Gorogoro e Tanzania ekitali kumpi ku Murchison Falls bafuna $5,000 buli lunaku, kimininga omwaka mulamba bafuna $1,18,000 ku kifo kimu kyokka kulobwa bakoze marketing. Otunulya Victoria Falls bakola between $5,000 buli lunaku ku milioni namba, kimininga bakola between 180 to $3 pa mwaka. Eyo masannyalaze genda kutuleetera sente ezo tikasobola. Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Godfrey Chiwanda atutegeezezza ku lukomo lw'essimu nga bw'atakkiriza mu nteekateeka yonna etyobola ebyobulambuzi.
Omubaka Dr. Kefa Kiwanuka ssentebe w'akakiiko k'obugagga bw'ensi bw'omu Paalamenti agamba nti amateeka galina okugobererwa gavumenti bw'eba erina kyeyagala okukola. Obutonde bw'ensi bulina okukuumibwa n'eddaamu nayo tugyetaaga. Naye ekitulungamya mu bino byonna ge mateeka agafuga obutonde bw'ensi. Juma Kiriya, NTV Akawungezi.